oba ne bakabubi nensuka nga this part eneya left en actually kyakuba nali nebase bubi nga luno olubirizi mpulira nga ate olugudde eno because surprisingly ate nze nali manye ensigo ziri eno wansi naye tebakebera muno wano wansi w'embirizi wano somewhere here webakeberaawo kati kintu ekyo kyampisa bubi nyo asobola nakwegolola bwe bati actually n'olunaku lwennyini lwe banziza okuntwala emulago nasooka kufaintinga. Enkwaniriza tuli ku Fic Media, Matt MC gwe nina ku set olunaku olwaleero. Njagala tuwayemu ebigambo kimu bibiri tutegeere embeera eri etya kati. Jjukira nabagambako emabega wali nti omukulu ono yali mulwadde ng'alina obulwadde obuli mu mubala embirizi. Bwe mba wakwogera bwe ntyo yafuna okusumbuyizibwamu ensigo n'ekibumba ndowooza tugenda kubanga twogeramu emboozi eyo twongere ogimanya kati embeera ayimiridde atya ate abeebaze nammwe abaamuwake mumuwadde. Of course akyetaaga obuyambi kubanga akyali ku ddagala, nammwe abasuubira okutuwa obuyambi obulala mubenga mutuyamba. Tubabeereddewo nammwe mulina okutubeererawo ate tulina okutaasa obulamu bwe kuba tukyamwetaaga nga mulamu. Maati nsanyusa okukusinkana. Nange nsanyusa okubeera naawe ssebo Fic Media. Sirina tabbo pozigwe sooka obabuuzeeko beeyanjulire. Musibe mutya nno abatuwuliriza wano ku Fic Media. Erinnya eryange mpitibwa Ssebulibwa Matthew Wilson, abangi gwe mumanyi nga Matt MC, the Chief Entertainment Officer Mr Vibes. Nga olwaleero nzakyaziddwako mukulu Fic Media. Obadde otubuzeeko nno kiki ekikubuzizza? Abawagizi bo tebakyakulaba? Sijja kugamba nti abawagizi bange tebandaba. Bakulaba? Bakyaliibo? Asi bwe kiri. Naye nga bandaba ndabika mbeeramu, naye nga mbadde nafunamu obuzibuzibu emabegakaawo tebyatambula birungi. Omanyi ndi musajja muyiribi. Kati amanyi muyiribi otegeeza ki? Omanyi ffe tukivuunula bulala bw'otugaa nti oli muyiribi oba tolina mulimu gwa nkalakkalira, oba kuba fiika akatayimbwa ng'ogenda, oba ogwagundi ogenda okuza maduuka g'abantu ng'ogenda. Okwo kwe kuyiriba ssebo. Oyo si ye muyiribi ssebo. Oba okikutte bubi. Si mulimo. Kati nno otegendereze nno ne gavumenti eyinza ogituwanga kukoosi maaso awo ku university. Yanti nkugambye omuntu omuyiribi ye muntu oyo akeera ku makya nga alina target y'okulivinga. Nti oyinza okubeera nga Fic tugeze nti wasoma something, kati ekyo kyewasoma nobeera nga tosobola kikola as your professional by now, but nga osobola okugatta nomanya nti bwe mbanga ekiro mbadde ku microphone, emisana nsobola okukola kino, okitegeera, then nengattako nekino. Engeri emirimu gy'ogattako si nti gimenya mateeka, mituufu nabula onoonya ki mmere yakubeerawo n'abantu boolabirira, okitegeera. Kati oyo omuntu omuyiribi nti atega wano nawali, okitegeera, ye muntu akuggyako ekyo nga takubbye, takufeze, takoze wala nga okimuwadde bulungi nga weesiimidde. Nti ozze ku dduuka lyange okungulako, wabula nkugambye kano kenninawo ka miliyoni emu, nenga naawe okimanyi nti gy'oyiseese badde bagamba nsawo, naye nze negamba nti kaki si mu China, nze nina original nzekka kyova olaba osembedde wano, okitegeera. Kyebayita business, oyo omusajja omuyiribi. Kati ogwa mu kategori eyo ey'okuyiriba, okitegeera. Nti ne bw'ngamba nti jangu otunde Fic Media, nja giyiriba ngikole ki, omuntu njimutegeeza amanyi Fic Media kyeki. Kati nafunamu ebintu byange ebyo nenfulumamukko nengendako South Sudan, and big up to my fans in South Sudan, Team Miami, all the entertainment industry, Capital FM, Radio 1, big up to you guys, mwana muli bakabi.
yaba guys awo bambeerawo nnyo DJ East, DJ King Junior Naji, Newton Junior Kamiri, Ram Services, Manager John, abantu abo bakabi nnyo man. Baddala nnyo bambeererawo nnyo cause ekyanviirako okulwala okufunzafunzaamu ne gundi no by the way yakusiimye wamulabye MC Ryan yakusiimye era yatugambye oli kojja yatugambye oli kojjaawe n'atunyumiza emboozi ekintu nga bwe yakitandika naawe bwe wamuyamba nga muyiriba nga bw'okiyise yanakwebaza. Amen. A big up to you, one brother MC Ryan. Omwana oyo w'amaanyi era bamuwa emirimu bamukiririzeemu asobola. So ekintu kino bulwadde ki bwe wafuna era bwajja butya? Mwatu nakeera ku makya nga omanyi nti ffe tukola kiro nasula nkola nali mu Miami, then in the morning nali ninamu obuzibu bwa ulcers. Zakwata dda? But not that much. Kati asiwe kiri tulya n'ebitabo kamu obimanyi. Kati nkeera ku makya ngenda at a certain place funa medication kati nemalawo ennaku nga 3 yangamba musujja ne typhoid. Nanteekako injection yasooka nankuba musayi, nanteekako drip biki. So bwewagenda ew'omusawo luddawo e Sudan by then nagamba nti olina typhoid ne malaria. Kati nanzijanjabaawo after a week then nebitabuka. Kati ne bamugamba omwana gwe wageze gwe wajanjabe nno tali bulungi. Then mukama wange oyo gwegambe Manager John is a guy from Ethiopia. Nangamba no tulina eddwaliro lyaki erikwasaganya management yange bakozi bange bonna. Nangamba gy'oba olaga ne ngendayo ne mbawo ebipapula by'oli na buli kimu. Nabo ne bakebera ne bangamba biki nga wemanyi ebyabasawo, nabo ne bongera eddagala. Nembeera mu ddwaliro but ng'embeera etabuka butabusi. Embeera bwe yasigala ng'etabuka ne baŋŋamba nti nno ninye komewo. Then when I came back to Uganda ne ngenda ekiruddu ne bantwala ekiruddu. Nembeera ekiruddu. Twogera ku bbanga nga kimyezi ng'emeka okuva kati kuba kati tuli mu gwa 12? Giringa emyezi oba 3 kwene mabega. Then when I really should do that, that's when I got to know that nina ekizibu ku nsigo ne ku kibumba. Abakututte ekiruddu Dr. Addamu akukebera agamba ensigo ndwadde, ekibumba kirwadde. When abitegeerera mu ripooti ye agamba nti obuzibu obwo bwali buvudde ku ki? Bankuba eddagala effumbu. Sudan nti bakuba eddagala effumbu. Bwe batyo boogera mbu empapula z'e Sudan wajja nazo ezaali zisoma obulwadde bwe wali ofunye kuba eri bwe bakebera baakugamba typhoid na malaria. Babimpeereza online cause bampeereza gundi kwe nalimirira eddagala na biki ebimu some samples awo ne babimpeereza. So kati ni Dr. Yenaga nti bakuba eddagala effu ne likulwaza ekibumba n'ensigo. Ozaako ki ng'otandika treatment? Ne nga bampa ekitanda bagenda okebera, it is called CBS ng'omusayi temuli. Nga only had it was 4.2 nga gwe omusayi gwokka gwe ninamu, then nentandika treatment yawo. Nembeerawo bwe bityo then nenzija e Masaka. Eri ofunyemu kulungubanguba oba nga kigaanye oba bills nga zigaanye? It was expensive. Okukitana wali obeera naani? Eri ekiruddu nali mbeera nina anti wange yantwalayo, then ne muzeeyi, family relatives. So bills ne kigaana n'ojja e Masaka.
bw'ojja Masaka ogenda mu ddwaliro ki kuba walina continuinga ne treatment? Actually okuva eri najja eno nga biraga nti to stabilize nga biraga nti ninga atereddemu kati then mmanyi nti era tewasiibulwa kusinziira nti ebyenfuna tebyali birungi. Kyali expensive then ne baŋŋamba nzire eri kati we have a certain expensive mu ddwaliro erya gavumenti because we all know Kirudu is a government health center or government hospital. What can be expensive in a government facility? What can be expensive in a government facility? Tusuubira nti obuyambi ofuna bwa bwereere, of course kiba kyetagisizaamu akasente akatinitini n'oteekamu. What is expensive there? Nti oba oyagala bulamu. That's why it is expensive. Yeah. So abasawo tebafaayo olw'okuba nti nze bwe mba siina ssente nti mba nina okuteekamu akasente abasawo banfeeko oba maybe ngula eddagala eritali ku ddwaliro awo. Obanga weetaaga omukyalo omulungi kiba kikwetaagisa okuteekamu okumufuna. Kitegeeza oba weetaaga obulamu bwe kiba kikwetaagisa obulwanirira okubufuna. Yeah. So ozze Masaka olwo ogenze Mulago? Bantwala e Mulago baddamu bakebera CBS ng'era omusaayi temuli. Wali tebakuteekako ccupa za musaayi? Banteekako. Naye nga buli ogugendamu ate gwe gufuluma gwali gulagawo? Nkugamba eki. Okay. So kati otandika treatment e Mulago basanze temuli musaayi ki ekiddako bakuteekako ccupa z'amazzi? Yeah, respect to Dr. Okello. That man, respect to you, man. Ye bwe yakukebera ki kye yasanga? Wakati ekirudu gy'otegerera obulwadde bw'ensigo n'ekibumba ye wano bwe yaddamu okukola check up ripooti ye yalimu ki? Ye yagoinga into details because yakola check-ups nyingi then netugenda ne musikani nga the left kidney is bigger than the right kidney nga then ekibumba nakyo kizimbye oba the centimeters zalimeka oba was it 18 kati nga ninamu n'akantu one side za wano we bati mutima naye ebyo byo tujja birabeeyo maaso. That's what he told me. So kati notandika treat era naye n'akuwa ekitanda ng'olina kubeerayo. Ab'e Masaka abasinga bategeerera. Tebategeera before coming to Mulago. Abategeera maze kujja Masaka bonna actually most of the people n'okumanya nti ndi mulwadde because I'm this kind of person nti I can be in the environment notomanya nti mwende. I love keeping myself so low key. Yeah, nze ndi ku level ya wansi. Kitanda ani yaliko this time round? Ku kitanda naliyo ne mukadde ne mzee yabeeranga waawo. Ya ne mama Malaika. Ya mama. Ya ne mama Malaika o baganda bange ne bakyali bange mwana babeerawo nye Masaka. So mukumanya amawulire gano nga mu industry yaffe wano eya art mwokolera amabaala n'ebiringa ebyo amawulire go agafulumya oba? Kati nze I think wandabako before naye na dreads kati n'enviri bazisalirako no mu ddwaliro surprisingly. Nazo zaali zongerako obulwadde oba wali owulira nga zikutamye kubanga wali ozaagala era bazisalako teweeyagalidde? Yeah, kituufu ekyo era nali saagadde. Zaalina ki kye zitaasa ku bulwadde? Musawo yabagamba bazisale naawe n'oguma ne basala. Biba byebyo. Olina pulaani ez'okuzizzaako? Enviiri anti zange. So omusawo teyakuwa nsonga lwaki azisalako? Nze baŋŋamba najja naŋŋamba actually thank you very much Dr. Drake for the care and love. Omusajja yali ankwasaganya mu ward 5. Actually I was among the first patients be yasookanga okwasaganya okujjanga okubuuzaako
each and every morning n'okunsibula ekiro ng'agenda kozi yali akola misana ngera ajja nansibula kozi yangamba bazijjeko kuwa nsonga naawe n'oguma ne bazijja kati ate bawambira essimu nga tebaagala oyogere na muntu yenna. For the time I was there mwana essimu baali baginzijako nga bagikweka. Tonzizeemu amawulire ani agasaasaanya igwe maama gafuluma gatya kati okutuukira ddala eno yonna gye twagamanyira tuuka mu bantu nange baŋŋamba bugambi nti banna matems amawulire okufuluma kati mu kkomawo we nali ewaka there is a certain friend of mine yajjanga nandaba so what is his name bannainerinnya ndyerabidde we nali mu ddwaliro muzeeyi wange omanyi kati muzeeyi wange amanyikiddwa so a lot of people baali bamumanyi ne mukadde wange amanyikiddwa kati amawulire gano mu kumanyika abantu abasinga nze kimpulira right now kye baŋŋamba it was much respect to Centenary Radio and big up to Urban Media, the boss man Urban K. Yasinga ngo gatambuza radio. Naye ate yaŋŋamba gundi ye yamuwa amawulire. Tewani wa mwamise mutono. I've lost the name, but ngenda digamba ngenda dijukira ndigambe. So feneno okukimanya ennyo Urban yasinga okitambuza mu program ye. Okay, so tuddeyo wali ne bakolawo poster because nali nkolera ebitandika okusonda obuyambi. Manager pole pole yakiri munyaawo bantu bangi abanyamba ababeerawo nnyo. So wali mu ddwaliro mbeera ki gye walimu nga waakagendayo otandise treatment Dr. Okero amaze okutandikako tuweeko ku moments ezimu ku ezo z'ogamba nti ndowooza oba osanga singa Mungu teyayamba nnyo nandibadde naziikibwa dda. Moment esooka gye nzijukira nazirikira ku boda nga bakutwala nga nkomawo era emmotoka gye nalimu be bannya okomawo okuvaawa Sudan. Before going to Chirudo I fainted nenga ni mmotoka n'abantu beesimanyi but those people helped me out. Moment endala gye nzijukira natabukanga ekiro I could kitanda mu ddwaliro nga ntera ottabuka I lose consciousness. Kati waliwo ne moments endala oba nebaka bubi nensuuka nga this part eneya left en actually kyakuba nali nebase bubi nga luno olubirizi mpulira nga ate olugudde eno because surprisingly ate nze nali manye ensigo ziri eno wansi naye tebakebera muno wano wansi w'embirizi wano somewhere here webakeberaawo kati kintu ekyo kyampisawo binyo asobola nakwegolola bwe bati actually n'olunaku lwennyini lwe banziza okuntwala emulago nasooka kufaintinga. So mu ddwaliro wamalayo bbanga ki emulago wano? Emulago October I think, and some early November, something like 6 weeks. 6 weeks tezawera. Wakati kati yao. Mwezi gumu bawe watu. Nenga in between ya weeks awezi gatira wakati yao. So kati ogenda okuva mu ddwaliro ng'owulira nti oteredde. Sinaba na kuvaayo kubeera nkyagendayo. Ngendayo ne baweereza eddagala
ya bwe bityo. Waviirayo embeera yali etya? Mukama akuuma abantu bonna mwana bali mu ddwaliro. Ewantu watiisa muganda wange Fiiki. Gwe ng'omuntu wali weewulira bulungi era nga olaba otuuse okusiibulwa omirirenga eddagala oba ofunirenga treatment endala ewaka oba waaliwo ensonga endala? Ekyanzizisa ewaka mazima tuvuga nti abantu bafanga nnyo mu ddwaliro. Nentuuka ne ntya mulimu ndanze ng'omuntu. Muwodi mwewali Muwodi abantu bakutuka okufa obufi. Abantu bafa. Abamu bafa nga mwena n'ekirwadde kyekimu. Ekitegeera nga bye bagamba badde wansigo naye nga ze zimuluma. Even there are some friends of mine abali balina relative waabwe nga twerinaaanyaawo. Naye naakutuka? Naye naafa. Actually olunaku lwe bansiibula lwe bamuziika. Ekitegeeza yafa kiro namulaba ekiro ng'afa. Nga gw'oli mugumu emirambo egyo gyonna ogitunulako gundi afudde gundi afudde gundi afudde. Anti kato sali mugumu naye emikwano gyange gyaŋŋumya. Ki kyakugiranga mu bwongo gwe ng'olaba gundi afudde naye gwe nga oli mugumu nti nze ŋŋenda kulama? Olaba mu ddwaliro eyo buli ku makya waliwo omusajja akeera okujja n'abasabira. Every morning there is a certain guy who comes n'asaba. Nze I had believe in me nti nsobola okuwona. Nga kyekyo ekikwesize ennyo just kukkiriza mu mutima nti nja kuwona oba ng'osinziridde ku treatment gye bakuwa? Eyantonda akyanjagala. The treatment was good, badokita baafaayo. Mikwano gyange gambye bambeererawo. They used to come. Kati ng'akadde akalowooza ennyo ku bulwadde kaba katono than when I was the other side. Wafunanga ku tulo ekiro oba wasulanga otunula ng'olumizibwa? Buli we banteekangako the first drip because nafunanga ekipo bazaali bbiri. Ez'amazzi ez'omusaayi? Ku mazzi bateekako omusaayi gokka. Mpozika amazzi baganteekako koko lumwe waka. Naye nga buli we bagiteekako we bati mpozika waliwo ne incident emu gye nzijukira oba omwana yanteekako amazzi. Ebbanga lyonna lye wamala mu ddwaliro baakuteekako ecupa z'omusaayi bbiri buli lunaku? Ate nga bakuteekako olwala era enkeera oba zaali 2 oba 3 nga bakuteekako olwala era ate enkeera tebakuteekako. So wayosangamu leero obateekako enkya tebateekako? So 2 drips every 2 days. Okay. Nga bakuteekako naye nga si nti buli lunaku nga waliwo webasobola. Gwe tobuuza gye gulaga nti abaayi ze ecupa z'omusaayi ze munteekako ebbiri luvannyuma lwa nnaku 2 gulaga wa tegujjula mu mubiri gwange? Gwe towabuuzanga gye gulaga? Anti kati waliwo lwe bakeberanga nga badde oli kufa ne wesanga nga oli bakeberanga basanganga gukendedde nga gwetoddeko just katini. Naye nga waliwo omusaayi omuntu gw'aba ateekeddwa okubeera nagwo mu mubiri. Ne kati beze sibimanyi siri musawo. Just kyenzijukira nti nafunanga kamunguluze n'omutwe okubeera nga gunuma nnyo nga malina losing sight kozi waliwo abamu abajjanga sibalaba amu ne bajjanga weebase gebikkula naye nga tofokasinga bulungi. So ng'olaba kintuntu olaba lufuufufu omutwe okuluma oyagala guteeka wansi awo weebake. Kati mikwano gyange gyankyalira gyaŋŋumya. Emperor MC yajja, MC Ryan, DJ Woodgate yajjanga, DJ 6, DJ Blatter, manager Pole, Oswell, Papa, Maria, Fango, babana bajja. A lot of my friends bajja banji, just know there are very many bensobola okwogera ne bestasobola kwogera.